weewaawo kakati mu municipal y'e Nansana eyo mu district y'e Wakiso naye abaayo bagamba nti waliwo okusomozebwa kunene kwe basanga naddala bwe batuuka ku nsonga z'essiga eddamuzi. Bano bagamba nti waliwo ebintu bingi ebyetaaga okukolebwa olw'ensonga ezikwatagana n'ebyekiramuzi ziryoke zibagasse mu kitundu. Abatuuze b'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Matya Lwanga bawanjagidde akulira abalamuzi ba kkooti enkulu mu ggwanga Flavian Zaija kusomoozebwa ku basanze mu ssiga eddamuzi. Abantu babeera mu kkomera nga tebawozezza okumala ebbanga ddene. Ekizibu kye tulina ekitali okuva lwe batandika okukwata abantu bali ekitalya bayitirivu nnyo bali mu nkumi abalala bali kigo bakwatibwa dda tebafunananga musango tebagendangako mu kkooti. Flavian abadde awubyeko olubu lw'ekigere mu kitundu kino gyakulembeddemu okuggulawo kkooti y'eddala erisooka enaakolanga ku mabanja agatasukka bukadde 10 ng'eno emanyiddwa nga small claims procedure. Abessanyu okusanyuka nti empeereza ne tutuuseeko wansi ey'emisango gino mitono okulaba nti abantu bagenda kwanguyizibwa ofuna saaviisi eno. Naye kyetubadde tulinamu obunafu bwokka buliwo beba buloka babeera mu lujja. Small claims okubeera ntufunye kkooti egenda okukola ku mabanja amatonotono ejja kuyambako okukendeeza ku mugizi ogubeera mu makooti ng'abantu bavunaana bannaabwe emisango egy'enjawulo. Era tuli basanyufu nga Nansana naye tukubira abagenda okukola mu kkooti abakola mu kitongole essiga eddamuzi okubeera nti enkola eno tegenda kufuuka kkooti yakunyigiriza abantu. Omusumba Wilson Bugembe ne batuuze banne bagamba Nansana emanyiddwa nnyo kumenywa amateeka kyokka nga kkooti eyandibayambye tebagirinamu bwesige. Our chief guest, we used to have lots and lots of witch doctors here. Actually, at the entrance of Nansana, there was a big shrine called Bembamusota, where people would run and come and be treated by that in the courts treated. So, Nansana, today when I received a call that we are opening this in Nansana, and when I see dignitaries here, about 10 years ago, the Lord started to hear our prayers. Namukene wedde tusaba kote ne tuyambe twafunye basuspect ndo zabanyanga 35 bwensuubira kubamu adibatubonya wano mu Nansana n'emiriraano tusaba bakama bafa abawano mutuyambe temusooka kubata. Mbadde mbakwata ne mbakuba emiggo gyange ne gibanoga ne mbata ne bagenda ati kyagende ng'akitegedde nti omusajja eri bakuba Nansana Institute ate tukuba. Wabula bano omulamuzi Flavian ne Chief Registrar Sarah Langa babagumizza bwe bongedde okwogera ku buzibu bwe buva ne kye bagenda okukola okutereeza ekifaananyi kyabwe. I'm officially opening Nansana Magistrate Grade 1 Court. I employ the Magistrate Grade 1 of this court to ensure that I do not get the same complaints from this court. To our officers in other courts where similar complaints have come from before, it is not too late to change. Let us all serve our people above self. Let us improve the image of the judiciary by upholding the judicial oath and the principles of independence, impartiality, integrity, propriety, equality, competence and diligence as enshrined in our Ugandan Judicial Code of Conduct. To our people, you should always resist from tempting our judicial officers into unprofessional conduct. Let's take action. If something is happening in a given court, don't cry in silence, don't die quietly. We have inspectors, we are available, the leadership of judiciary is very willing and available to talk to the people in order to improve services. So let's together work at improving the court. Kkooti egguddwawo yakukulemberwa omulamuzi Aloysius Natwijula eyeegattiddwako Deo akugizibwe okunnyonnyola engeri gye bagenda okuyambako naddala ku nsonga z'amabanja. Judge mwennyini atongozezaawo enkola gye tuyita small claims procedure ng'enkola eno ekola ku mabanja agali mu bantu. Okimanyi bulungi nti mu bantu temumula mabanja naye buli gwowa essente okuzizza kiba kizibu. So ng'enkola eno yateekebwawo okuyamba omukozesa wa kkooti asembayo. Ekirungi ekiri mu nkola eno nteweetaagisa puliida jangu ku kkooti tuyina olupapula olutegeke olugenda okubuuza ebibuuzo nga bitonotono amannya go obanja sente meka ozibanjani zajja zitya kigenda kubanga kiwedde. I'm very sure you're going to have the highest disposals or the highest returns of small claims
from Nansana. Current mediation and amicable settlement of cases. I try as much as possible with my broken Uganda to explain to people how court operates. Byakayanja Emon, Salt TV, Omunyo.